buli lwolaba nga otandise okuloota abafu abatakoma eba connection yakufa. Era oyo omufu aba akukimye. Era omufu akukimira mu bintu byewuunyisa asobola okukimira mu ndwadde eyamutta. Buli lwoloota omufu oyo kiri ekyamuliko akikussaako. Era ebiseera ebisinga ekyamutta kisobola okukutta. Bw'aba yafiira mu buliri nawe osobola okufiira mu buliri. Yafa kansa osobola okufa kansa. Gamba nti ayi Yesu ngulaayo eri okufa, ngulaayo eri entaana, ngulaayo eri amalaala. Yesu ngulaayo, Yesu ngulaayo. Gulayo abaana bange, gulayo baganda bange, tugulayo Yesu. Nkusabidde mu linnya lya Yesu, Mukama akuguleyo, aguleyo eri entaana, aguleyo eri entaana. Nkusabira aguleyo eri entaana. Naawe aliko online nkusabira Mukama aguleyo eri entaana, aguleyo eri amalaalo, aguleyo eri abafa abayimuse abaagala okutwala nga si ekiseera kyo. Bayibuli etugambye tulina kufiira ku myaka 10 nga kyekiseera kyaffe. Nkusabidde mu linnya lya Yesu oleme kuyingira kinnya ekyo nga si kyekiseera kyo. Gamba nze n'abaana bange teri mwana n'omu agenda. Gamba nti ayi Mukama amaaso gange tegalabanga mu ntaana y'abaana bange. Kiddemu nti amaaso gange kyogere bwoti gakwateko amaaso gano ganyweze tegalabanga mu ntaana y'abaana bange, n'amaaso g'abaana bange tegalabanga mu ntaana yange nga si ekiseera kyange. Sitaani asibye ekinnya teba mu linnya lya Yesu. Omugendo gw'omufa gugenda nagambye tekusobola kusulawo, gugenda kuwangaalayo ku baana b'abaanabo n'abazuku obalabeko bonna. Ofolagawa tolina byakukola. Gamba amiina. Tebaani Mukama boolekedde obulamu. Abantu bangi bafudde Mukama, balaliko oxygen Mukama, abalala bamenyesa amakulu n'emikono, baasi zigudde ne zitta abantu n'abantu. Naye ffe Mukama otuleseewo. Sibaba tulisaba nnyo, sibaba tuli batukuvu, naye otuleseewo olw'ekisa kyo, olw'ekisa kya sinza Mukama, olw'ekisa kya Mukama. Sinza Mukama, sikulaba osinza Katonda. Buli lw'osinza Mukama kitegeeza embeera gy'oyitamu ebeera wansi we. Buli lw'ogenda okusinza Katonda kitegeeza embeera gy'oyitamu ebeera waggulu wa Katonda. Mulokole sinza Katonda. Bako kyokola omusinze, bako kyokola omusinze, bako kyokola omusinze. Oba oba katambaala, oba mikono, oba ogamba aleluya, oba ogamba kigwamanyi, bako kyokola mudakiika emu yokka bweti. Bako kyokola ekimuwa ayayayaya musinze. Bako kyokola omusinze. Nkulayira amaanyi agenda kukyayira woli awo. Bako kyokola, bako kyomukolera, bako kyomukolera, bako kyomukolera. Mayebo shikata, bako kyomukolera mudakiika 2. Mayebo shikata yabababa yerebo sikaya. Ajja akatambalako muwubire, katujja akatambalako muwubire, omuwubire n'emikono gyombi mugenyi Mukama osaanidde. Mukama ene sawa gy'olimu sawa yeewuunyisa, ene sawa ekusumulula, ene sawa ekuggyako emizimu, ene sawa ekuggyako endwadde. Buli lw'osinza Mukama jya akatambala owubire Katonda omugamba osaanidde. Sinza Mukama mulokole, sinza Mukama mulokole. Waliwo ekikuvaako, waliwo ekikuvaako. Sinza Mukama, waliwo ekikuva. Sinza Mukama. Ayayaya, laba ekitiibwa kya Katonda, laba amaanyi ga Katonda, laba ekitiibwa kya Katonda. Sinza Mukama, laba ekitiibwa kya Katonda.
ndaba ekitiibwa kya Katonda. Sinza Mukama. Mayeboshika baba yemba mama shika baba. Obisinga Yesu, obisinga Yesu, obisinga. Sinza Mukama. Endwadde esigalawo olwaleero mu kusinza Mukama. Toddeyo na ndwadde, toddeyo na ndwadde, toddeyo na muzimu. Sinza Mukama, sinza Mukama. Yimusa Yesu, muyimusa. Ayaya, waliwo omukyala asinza Katonda. Mukama amaze omukyalira. Kansuubire obubaka obwo munnange tebukoze bubi adde n'eddakiika emu. Essaala eyo mbadde neetaaga ngitandikireko. Essaala ey'okuba nga twejja mu magombe, ng'ogwo omuzimu gw'amagombe tugusalizaamu ddala ku bulamu bwaffe, ku baana baffe, ku famire zaffe, baganda baffe, bazadde baffe. Era kansuubire essaala eyo mukwano gwange tekukoze bubi n'akatono. Pastor Patrick Kisitu gwe tuli naye olwaleero, era nga ne buno bubaka bwengenda okuwa wano nabo nkusaba tobusubwa, kubanga bangi tulina emitima emibi, naye Katonda atuwadde chance okuzza abantu abo betwakola obubi mu bulamu bwaffe. Okakasa omuntu oyo bw'akomaawo mu bulamu bwo osobola okumuyisa obulungi. Obubaka buno bulungi nnyo nnyini ddala. Nze bino byonna nze mbibagambako nengamba nti banaye newoosaba n'osiiba n'okola ki, naye ng'omutima gwo gujjuddeko ezo ssala tezigenda. Tuyiga okwenenya n'okwenenya ate newenenyeza ddala n'omutima gwo gwonna. Kale nkusaba obubaka buno nabwo buwulirize kuba obwetaaga. Lwoyisa obubi omuntu n'akaaba amaziga gajja ku mutwe gwo, ne bwe nkusabira ne nkusiibira tebisobola kuvaawo. Lwaki? Waliwo akaaba amaziga. Gamba amiina. Kati Mukama akuleese olwaleero akugjemu embeera eyo, agenda kusumulula, agenda kubako kyakuterako nga terina omu mu famire yali akibadde nakyo. Naye Mukama akusuubira neyakuloga agenda muleeta mu maka go ng'olina omuliisa nga tegala kuloga. Eyagana okuwerera n'osoma n'omalako agenda muleeta ng'ali mu mbeera mbi. Mukama akusuubira omuyisa obulungi. Buli lwogana omuyisa obulungi ogenda kuddayo. Ngenda kusabira essaala operation. Mukama kujja tiwasibibwa akutwale mu magenda go. Gamba nti ayi Mukama mu linnya lya Yesu buli we nasibibwa wonna akawungeezi ka leero nvaawo ngenda mu magenda gange ge nalina okubaamu. Gamba nti ayi Mukama kye natondebwa okubeera nkiyingiramu olwaleero, neyali yakinfulumyamu ante olwaleero. Gamba ante olwaleero buli yanyingisa mu mbeera eno gye ndimu olwaleero, ante olwaleero nyingira mu magenda gange. Gamba amiina. Kati Yesu agenda kuyingiza mu magenda go, naye akusobola okukola ekintu kimu. Oyina okwagala abantu unconditionally. Kuba agenda kuwa omukisa ng'abakola obubi, era gwe omwana wo eyasiraanya omwana wo nga yali mu nnyumba yo ng'olina omulabirira n'eddogo lye. Ate nkusabidde mu linnya lya Yesu Mukama babakuleetere. Wakulira mu maka nga tebakwagala, walinga omuddu. Mukama agenda kuwa omukisa abakwibonyaabonyanga bajje mu nnyumba yo nga Mukama akusubira obayisa obulungi. Omwami eyakulekawo n'afuna omukyala omulala, Mukama yeebazibwe, n'amuzimbira ennyumba ng'oli mu kupangisa, agenda mukomyawo wano mu bupangisa ng'olina omusonyiwa omwagale. Engalo zikendedde. Amatusomere ekyawandiikibwa Exodus
22. Okuva ye Exodus essula 22 n'olunyiriri olwa 22. Buli nnamwandu ne mulekwa temubabonyaabonyanga bw'onoobabonyaabonyanga n'akatono bwe banankaabiranga nze siremenga kuwulira kukaaba kwabwe era obusungu bwange bulyaka nnyo. Nnamwandu ne mulekwa tomubonyaabonyanga. Abakyala bamu oyingira mu maka nga wasangamu abaana mama abo yafa ne wabonyaabonya. Bayibuli egambye tobonyaabonyanga. Nnamwandu ne mulekwa kitegeeza ki? Bw'obonyaabonya nnamwandu ne mulekwa amaziga ge bagenda okukaaba gajja ku mutwe gwo era Mukama awulira okusaba kwabwe. Ogenda owulira abantu, omuntu yafa n'aleka abaana be n'alekawo omukuza n'ataleka okulwanira ebintu by'abaana n'aleka bitula n'obibba naye abaana bwe bakaaba amaziga gajja ku mutwe gwo. Buli lw'oyisa bubi omuntu n'akaaba amaziga gajja ku mutwe gwo. Abasika tulina abakozi awaka abatukolera tubayisa bubi baswala bakaaba basiiba bakaaba era ovuddeyo ng'ali mu kaaba naga asenga takomawo nno singa ova naiteggwa singa aswala ennaku nga 3. Gamba amiina. Buli lw'oyingira waka alabanga poliisi. Abaana abo balira ku dining ye aliira eri. Abaana abo balya ennyama ye nali ebijanjaalo. Era omugamba otya lya mpola mpola tomalaawo nnyo kuba n'enkya kwoli. Omusaala gutuuka omusasula n'omuwa ebigoye ebikadde nomugamba olwali lwa 5 naye ndikuweredde 10 gy'okolera. Mufo ky'omuwa sente ze n'omuwamu engatto nga naye yakulemerera okwambala. Bagikuwa ku mbaga n'ogyambalamu neekulemerera nekutuka akakondo n'ekyusa ekigere n'ogamba otya kasa omukozi wange gyali muntuuka okumuwa omusaala nja muwamu ngatto. Mulokole buli lw'oyisa bubi omuntu n'akaba amaziga gajja ku mutwe gwo. Kati Mukama agenda kusumulula olwaleero naye akusuubira alina abantu bagenda okuleeta nga bakuyisa bubi alina obbakuleetera. Pameka okyagala Mukama akusumule. Ani akyagala Mukama akusumulule? Agenda baleeta abatakuweerera abagana okuwasa. Pameka ng'okyagala manyi bya Mukama bikola. Ngenda kusabira essaala amala okusumulula bonna bayiwe ewuwo. Waliraga mu ffumbiro agenda balina kutula ku dining naawe. Kola bw'otyo omukono okyagala. Kola kansabe. Manyi Yesu owulira okusaba kwawe buli lwenkusaba. Kitange mu linnya lya Yesu sumulula abantu bano obawe omukisa. Buli ebabakola obubi bonna babasembereze. Gamba nkitwala. Mabeka ng'oli mu kifo kino nga we wakulira bakuyisa bubi nnyo. Mabeka nga bakyali balamu kiwedde. Obadiya 15. Era omuntu yenna bayogera ng'ekigambo n'okiwulira mu matuugo nga kyabwa sitaani kisazeemu immediately nkikansolinga. Omusawo bw'agambanga nti nkebedde n'abaana wo oyinza obutazaala mugambe nkisazaamu
omusawo bw'agamba nti ono sukaali akuluma togenda kuwangaala nkisazaamu ngenda kuwangaala ngenda kubeerawo kubanga ekigambo kya Mukama kigamba kitya alinzikussa obulamu era alimpangaaza nnyo. Maama bw'agamba ng'ekigambo naga mwana gwe nga bw'ombonyabonyeza mbote bw'ogenda okubonaabona mugenze nkisazaamu sigenda kubonaabona obulamu bujaba bulungi ku nsi kuno ne mu ggulu. Gamba amiina. Omwana we asobola okubonaabona ng'ekimubonyabonya kigambo kye wafulumya ku bulamu bwe. Bameka nga mutuufu yogera amazima ng'olina abaana wanika tojjayo mukono. Bameka nga mutuufu olina ebigambo baboogerako nga si bya bwa Katonda beerawo amazima mu butamanya. Gwokimanyi nti omwana we kimubonyaabonya olwo kigambo kiwamwogerako. Wayogera ekigambo ng'asaaga sitaani n'akiwa amaanyi n'akiwa amafuta n'akimunywerezaako. Wamugamba otya mwana we gy'okomye ng'ombonyaabonya naawe gye bagenda okukoma nga bakubonyaabonya. Ekigambo wakyogera ng'asaaga. Bayibuli etugambye nti olaba olulimi lutono nnyo naye buli kigambo ekifuluma kinywera sayidi zombi. Yeebazibwa akuleese. Tujja kusabira abaana baffe Mukama agenda bajjako ekintu ekyo. Onyiga togamba ng'omwana ekigambo ekigenda omusiba obulamu bwe bwonna obusigadde ku nsi. Omwana bw'akolako ekisobyo n'akunyiisa kwata omuggo kola ki? Bayibuli egamba suula omuggo kola otya? Tegamba gamba omwana ekigambo. Buli kigambo ky'ogamba omwana kyagenda okubeera. Abasinga obungi tubonaabona olugamba bye batwogerako. Olulimi lwatukwasa, olulimi lwatutunda. Senga wafumbirwa dda, senga olina omwana, senga olina omulimu omulungi naye maama yanyiiga, Katonda w'oku nsi yanyiiga n'ayogera ekigambo ne kikwata. Naye Mukama akuleese buli kye baali bakwogerako kyonna kigenda lwaleero. Omwana n'akunyiiza n'omugamba mwana gwe ogenda kwenda nga tatawo bw'ayenda. Nga bwambonyaabonyeza nabo ogenda babonyaabonya. Omwana omwambaza ekyambalo kivudde ku taata kimaze omwambala, kivudde mu lulimi lwo, olulimi lwo lumaze okumutunda. Naye yeebazibwa akuleese nti omusaayi gwa Yesu we guli.